Ganako n'omulundi n'ogumu era takiŋŋambanga nako nti yamukwata. Sikiwuliranga nako era nkiwulidde mu matu gange wano ku ebyo simanyi ebya TV ebyo simanyi ebyaki, sikiwuliranga nako. Tebatyoboola musajja w'abandi, tebamutyoboola bamuveeko bamwesonyiwe. Ne ssente zennyini z'abadde amusasula zisirabangako wadde n'ekikumi. Kuba waliwo namugamba munereetayo kasente nnawo obusente obutini tufune ettaka lye tugula ko ye kaale nja kuwa. Era namubuuza naye gwe toyinawo wadde n'ekikumi? Nze simanyi oba ssente ze zibadde ziragawa ku myaka 2 gy'amazeeyo, kati bw'abanga abadde azityoboola n'azigaba n'aziwa abantu be yamanyi yesaawa kati. Nze nange mutunulira butunulizi kuba sirina kyamukolera. Saagala kutyoboola linnya lya muntu, saagala kutyoboola ggwanga. Owulidde? Nze saagala muntu atyoboola White Bryan olw'ensonga abakuumye. Abalala abakuumye emyaka 3, owange amukuumye emyaka 2, nga siina na bweraliikirivu bwonna nti oba omwana wange talina kyalya talina kyanywa, buli kimu kyonna, buli kumulaba ku bifaananyi, buli kujja kunkyalira anyirira, alabika bulungi, pafyumu za mulembe, nembeera mugumu. Kitegeera? Ate nange abadde era alina kyanyamba. Abadde alina kyanyamba White Bryan, nampayo kasente nentetenkanya ebyange nanjiyiza ng'omuntu. Era mbadde siri bubi nnyo okutwaliza awamu. Ebingi nnyo bye yali ansuubiza, naye kaakati maama omuntu omubi. Era bamala bakolera birungi ne bamuyita omubi. Oyo Stella White Bryan yamweggyeko. Bw'aba yajja nga bamutuma bamugula kutyoboola linnya lya White Bryan, alimba. Tebatyoboola musajja w'abandi, aye tebatyoboola na ggwanga. Omuntu olina okwagala ensi yo ate n'ogiwa ekitiibwa. Balimba, nze sibimanyi ebyo bye bakoze. Okitegeera? Lwakuba siri mu ggwanga. Nze tusikikiririza namu. Era ne bw'ogamba nti oba oleeta ani, nze nkiwakanyira ddala. Saagala kubimanya ebyo eby'abaana. Kati bantu ki abo abasibisa omuntu obwanayana? Okumanya abo abaana basiru tebalina magezi. Sooka otuule ne muzaddewo nga muzaddewo alina obwongo amagezi eyakuzaala n'akuteeka ku nsi. Oyogere naye nti naye munnange ekintu bwe kiti, omanyi bagenda ne bagamba omuzadde yakuwa amagezi kuba ye yakuteeka ku nsi, yakuwa amagezi. Naye kaakati batutyobodde, tebaagala kwogera naffe, ffe tuli basiru ate nga ffe tubategeerera. Ffe tutegeerera abo abaana. Kitegeera? Ffe tubategeerera emirundi 10. Zinkubuli esekamatte. Ne banaakola ki? Ebyo byonna bapanze bipange, tetubimanyi. Omusajja abadde ashopinga $7,000,000 azibawa, $8,000,000, $2,000,000 genda mu saaluuni ne banyirira ne banekaaneka nga abadde tebasobola kwogera ebyo byonna. Ye ebirungi nga tebabyogedde, boogera bibi. Ebirungi nga tebabyogera, boogere ku birungi. Bajjeyo ebifaananyi byonna bye baatandika okwekubya nga bali wa White Bryan nga bali mu mbeera nnungi. Lwaki bajjayo ebibi? Nze bye sibikkiririzamu, saagala nakumanya. Bamuve nako bamwesonyiwe. Saagala nayogera ku White Bryan. Bw'ova toyombye w'otera okudda. Ekintu ekyo mandikyegendereza nnyo. Abo abaana bapange. Okiwulira? Abaana bapange. Naye beegendereze nnyo bye bakola. Beegendereze nnyo bye bakola ebyo eby'ekisiru. Era nze sibikkiririzaamu ssekamatte. Onfuna? Kubanga omuntu ogenda otya ku TV n'oyogera eby'ensamattuko. Olw'okuba gurupu ze balimu babatumye mugende mwogere bwe muti ne bwe muti, babasasudde ssente. Onfuna? Babasasudde ssente mmeka ezo?
abo babatuma bagende ku TV boogere ebitaliiyo olaba gye kiri kituufu tekiriyo. Omuntu akukumya emyaka 2 akuggyeko ennaku akunaazizza ennaku akuggyeko ebizibu byonna ebikubaddeko omaze okunaaba ennaku ate kati omwefuukidde nti abadde ankuba abadde anfunyisa embuto abadde andeepinga. Tebiriyo, sibimanyi. Nze kazaala mwana oyo nfuna ebyo ebintu sibikkiririzaamu era sibyagalira ddala nakubiwulira. Owulidde abaana babapanze boogere ebyensamwasama bonona erinnya lya White Bryan batyobola eggwanga lyaffe. Nedda nedda nedda, ekyo sikikkiriza. Kaakati mwana wange abo abaana balimba ebyo ebintu bye beeteekamu tebiriiyo. Owulidde kutyoboola ggwanga nakutyoboola linnya lya muntu. Owulidde kutyoboola ggwanga nakutyoboola linnya lya muntu. Okitegeera? Nze sibikkiririzaamu. Omuntu omaze emyaka 2 ew'omuntu ogamba otya nti mubi notuuka n'ogamba mujabaleepinga yakola bwati. Nedda, bali bantu bakulu. Omuntu gwe baleepinga, omuntu gwe bakozesa aba mwana wa myaka 10-15 gwe musango gw'owulira omukyamu okusemberayo ddala. Tebatyobola linnya lya muntu, tebatyobola White Bryan, nabo bakyamu. Owulidde? Tosalanga musango ate tolabanga kintu n'olowooza nti kituufu. Sooka weetegereze. Nze sijja bikkiririzaamu, sijja bikkiriza. Okitegeera? Kutyoboola ggwanga nakutyoboola kitiibwa kya muntu. Omuntu akukuumye emyaka 2 ogamba otya mbu ate kati mubi. Gwe oli mulungi watereera. Bimeka ebibyo byalabye ebikyamu. Nedda nedda nedda, ekyo sikikkiriza n'akamu n'akeddagala sekamadde. Nfuna mwana wange n'ebyo bye bagenze ku leediyo nti boogera babatumye butumi bakkirize bagaane batumibwa. Naye mu kuva okutumibwa okwogera ebyensamwassamwa ebitaliiyo teri kigenda kubayamba, tewali kigenda kubayamba n'akamu. Ekyo kankikubuulire. Bantu bangi balabye nnyo ebizibu naye obw'oba okugenda okuwaayira omuntu n'oyonoona erinnya ly'omuntu nti bamuvunaane bamusibe. Nedda, nze sikikkiriza kuba nze mwennyini ndaba sekamate nze kazaala mwana oyo naye sibikkiririzaamu. Saagala kutyoboola linnya lya muntu. Owulidde? Omwana oyo aludde wa White Bryan nga siwulirangako nsonga yonna, era siteera yaleeta ebyo byonna era siteera yakola kino bwekiti ne bwekiti. Nedda, ekyo sijja kikkiriza kutyoboola linnya lya White Bryan ebbanga lye bamazeeyo nakwonoona kitiibwa kye nakwonoona maka ge. Balimba, sibyagalira ddala ebyo. Abaana ne banaagenda ku TV okutyoboola erinnya ly'omukulu oyo bamala budde. Kubanga omuntu w'obeeredde ew'omuntu n'obeerayo emyaka 2-3 nga tofunye buzibu bwonna, oyo siteera yagenda emirundi 7. Bwagenda bwakomawo. Kitegeera? Yabeera ng'ayina ekigendererwa nti bw'afuluma n'akomawo n'agenda n'afuluma n'akomawo ng'ayina kyayagala okukolawo okulaga embeera embi. Era kyava ki embeera embi era agireeseewo okugendanga n'akomawo kibi.
otyobola otya erinnya lya munno, otyobola otya erinnya ly'omuntu omukulu ng'oyo. Balimba abo abaana Vivian ne Stella, owulidde, balimba nnyo, tekisoboka. N'ogenda ku TV n'otyobola erinnya lya munno, tiwali kye bagenda kufunamu, tiwali kye bagenda wadde kugamba nti oba ki. Batume babaguze bagende ku mativi boogere ebitaliiyo. Naye nze nga maama wa Vivian, nze ekyo sikikiririzaamu. Nze sisobola kukkiriza kusiba White Bryan lwa nsonga ezo. Ebintu bulijjo bapanga bipange, owulidde, olw'okuba bangi nnyo abatamwagala kati bayise mu baana. Nfuna kibi nnyo, si kirungi, nze sikikiririzaamu, okitegeera, sikikiririzaamu kuba nze kazaala mwana oyo. Kiva mbeerawo ebintu ebyo nali sibiwuliranga. Lwaki bifuluma nga Stella amaze kufuluma emirundi 7? Bwagenda bwakomawo. Kati bwe yagenze n'akomawo n'alyoka anonooza ebyo ebyekisiru. Abo abaana baalwananga ne beekuba. Era olaba vidiyo bwe bwafulumye kulwana kwekuba. Olw'okuba musajja watu White Bryan Mukama yamuwa omutima ayamba n'atasobola bagoba. N'abakumaakuma nga baganda be, n'abakumaakuma nga abaana be. Kati mu kubakumaakuma n'okubalaga omutima omulungi bavudde bamunaabira mu maaso bamuyungako ezo zisekishoni zetutamanyiddeeko ddala. Kibi nnyo nnyo okugamba omuntu nti abadde ankozesa. Kibi, si kirungi. Bw'oba tosobodde ng'olaba omuntu akuyisa bitambula ogende ng'abadde tebavaayo ne bagenda. Ng'abadde tebavaayo ne bagenda. Muviire, genda onoonye emirimu ewalala. Naye so sikumusiiga tosi, sikumusiiga kazambi n'omwonoona. Ddako emabega, wajja ofukamira ng'osaba omulimu. Kati ate lwaki mwawukana lwa bubi? Ova toyombye, otera okudda. Mulimba nnyo, muddeeko emabega.